Lunyiriri yakusagako kuba buli lunyiriri mu Bayibuli lukulu, buli lunyiriri lukulu. Ndowooza nina amakakati bannange nakola tutya kwekalakasiza ne batumenya emigongo obeera mu ddwaliro nga bakujjanjabidde obukadde 6 bakumaze emyaka nga bakwegayiriza. Abayindi baali bansabye doole emitwalo 3 nzireyo mu myezi 3 banzijanjabe. Gavumenti yamaze emyaka 3 nga abayindi bagamba biri bye twali twogeddeko byafa, wasobye okudda mu ki ddwaliro. Eyaliwo okujjanjabirwa doole emitwalo 3 nentuuka okujjanjabirwa doole emitwalo 18. Doole emitwalo 18 lizimba eddwaliro. Naye singa ngamba bannange nzikiriza kanfe nzimbe tuzimbemu eddwaliro emukono ate tebazimba. Tebasobola ganamboze yakkiriza nti kanfe. Sente zibadde zimutwala mu ddwaliro asabye muzimuwe azizimbemu ki eddwaliro. Baganti tetukkiriza diversion of public funds. Genda Luzira wakyusizza sente za gavumenti n'ozikolamu bye batakola ki. Waliwo kansala bamuyita Mwami Kanga akiikirira ekitundu kyaffe kiri ekyamakolero wali ennatabulirwa, musajja wa Kabaka mugenyi. Yaleese ekiteeso esooka mmeeya yabagambye nti tuteekewo kansa ey'enjawulo. Ssekiboobo akuba atya saagala agalamidde ku muggo oguli mu kitundu kyaffe, ffe ne tudde eno ne tutamwegattawo. Tuteekewo kansa ey'enjawulo tulage bwe tusalaasala awagwe ku tewabula kalonderera wadde tetukyalina ssente tulabe tusalaasala tumuweki tubeeko naffe kye tutwala tugatte ku mulimu ogugenda mu ki ne bwe tunaafuna miliyoni 1. Bakansala mujje wano yabayise ku Lwakuna bazze ku Lwakusatu ne bamusibira ne mu ofiisi bonna naga nti ng'oyita otya. Infact omusajja Kanga n'agamba nti ndete ekiteeso tawikira yita polisi mukkirire ku mugga mukwate bonabona abo abakola bulungi bwansi mubayiwe mukomera balyoke batubuulire gye bajja obuyinza okola oluguudo lwa gavumenti. Kakati ogenda n'obuuza ti bannange ndoota nazuukuka nensanga nga bino byenjogera si bituufu. Era ebisa ne bamukunyakunya paka yabaga nti basebu ebyokubayita mu kanso tulabe kye tuwaayo omulimu gwa Ssaabasajja ate nga gwaffe ayambye ffe mbivuddeko ne batoka nga tuddangayo. Naye oli naleka ng'alumiriza tawunikira nga kyetugambye, tawunikira nga tugambye yolera ddala oba Ssekiboobo oba Anyerere oba bulungi bwansi tetwetaaga. Ogwo omugga gulina okukolebwa obukadde 4 babutusuubiza buyinza okujja mu Gwokuna kubanga kaakati balowooza nti obukadde 4 we Katonda n'amala ayamba ne bijja tujja kuba tukoze eki. Kakati omwami owa bulungi bwansi bamulaba bubi era gwe bajja kuwandiikira bajja kuloopa ne Wakatikkiro. Ebula ennaku ntono baloope Ssekiboobo ewa Katikkiro. Ssekiboobo ayingizza ebyobufuzi musaza tusaanise okulaba osanze nkwogerako nkikwogerako bulungi adde nkuloopa. Osanze mbulira abakulu bano nti wateesa olukiiko lw'abakansala ng'osiimye nga weeyanza olwa Ssekiboobo okukkiriza bulungi bwansi ayitibwe akolebwe ku muggo ogwali gubalemye olw'okuba ssente bazibatwalako. Be yayise ku Lwokuna bazze ku Lwakusatu ne bamusibira ne mu ofiisi ne bamusalawo
oyita otyo luki gw'oyita special counsel gw'erisa gwe abo twala poliisi bakwate bayinza batya okukola bundi bwasi era bajja kukuloopa ssebo bakuloopa embuga bagamba nti omusajja amale atadde ebyobufuzi bigomukusaza era kakati ataddewo nuuku naye byabufuzi kibimu bana tuli mu byabufuzi manyire gye mulondera mmwe bwe mbanga nina miliyoni zange 5 ekiŋŋaana okuserengeta erweza wali ne ngulira abantu omwenge nempa abantu sente mu maka gaabwe banjagale nnyo bannonde tekikola naye nogamba bannange nangiridde oba kino kifuuka ekisanja kyange ekisembayo mu bukulembeze kibeere tetujjako kugenda tukubeerisa tutegedde buli 10 kyawooza gavumenti yakimuddiyeko amala kwegayirira bannange nno mumpe ku ssente bannange mumpe ku ssente agambye ate kati lukungiri kyekiye wabadde obubi ennyo ssente gye tuziweereza kati n'obwerukungiri neyeegayirira bannange nno munzirize ku ssente zigenzeko kiddu kwegamba decentralization kasita bajjeewo ssente ne bazizaayo mu makkati yafudde bakansala baffe tujja balabako naye twaba tudde mu kukemwa omanyi embwa yange tebba ng'eyise ku lwataaba naye kuoba omuntu obuyinza nti gwe meeya gwe chairman w'erosi 5 gwe kansala abantu bonna bamulaba bamuyita ku mikolo y'engeri omukulu kyokka nga ebyakola tekyali ssente mwazitwala nali nga ndi mu America naye bannange banyambanga bwe wabanga olukiiko nga banteerawo essimu ne kamera n'endaba nasooka n'endaba Reverand Bakalula ng'ali ekyampisi mu batuuze n'agamba bannange bampeereza miliyoni 3 nkole enguudo za Mukono disitulikiti Katikkiro bwe yajja ate nze ng'amanyi ebya gavumenti kubanga buli release batuwaakoko Bakalula kye yali ayogera kyekyali ekiki baali bamuweereza miliyoni ameka akole enguudo za disitulikiti y'e Mukono Kyalana Bbanja bwe yajja n'agamba nti tetwabaweereza 2,500 ndagamba 4 twabaweereza 2,500 kawo imirya mangu twabaweereza meka 2,500 naye ba MP be batanatuula mu lukiiko tulagirira bwe ziba zikola naye nga teziriyo naye kawo yayagala omulimu gwe bamusasula miliyoni 1.5 omwezi era wakolera emirimu gye emirala giri gye mbagambye kakati twabaweereza ndowooza bannanga batuuze mu kitegedde BMP bammwe be batatuula mu lukiiko mu road committee bagabanye ssente kakati ba MP tutuno wetuli babireete 2,500 babikube mu ddiiro tubitemeeteme eri wolabira baweereza 3 nga biri ebya Nabbanja ebya 2,500 by'ebyokuyita ku mukolo kaawo gwe bagamba eyazibye tasibwa era bamujja kwerisa tawuni kiraaka tutabadde wano kati bamufudde tawuni kiraaka wa site ey'eggulu kyemaliriza nati amanya gange erinnya lyange Namboozi beti tusuubira Nalooba kyalaba kireke ndi muwala wa Petero Kayongo Ssettuba Enkoowe mu Busiro ndi muzzukulu wa Yozefu Busuulwa ndi wa Ssenkoowe mu Busiro ndi muzzukulu wa Christopher Kiibi Kutumba agalamidde awo e Katente Mukyagwa
era nze nambuuza olujja musibuka wano ngwese ku kisaawe kya Ssaabasajja Kabaka e Kampala ekisaawe ekyo olukiyitako bwati nvaawo lujja lwa mubyazaala mu Kinaawa sibuka mu lunyiriri lwakiwala bikabyuma nsiga erya namukangulanga omukazi era kobera kabiro kange nyago agalabiddewo linatagulirwa Justina nakatomanuko muwala wa Ssaalongo Lumala Ignatius era naye agalamidde awo natagulirwa muzzukulu wa Tonsandi Entonjawulo Ssekamugwafu muzzukulu wa Muyingo Ediramuso ekyandeeta wano ebanzaala ne bangaba okuweereza jjajjange Edita Agnes Naalongo n'abatanzi muwala w'abalunaku nga bagenda mu Kiibi wano muggule mukono era olusalosalo lwe lwawukana nambuga eneesaza nze era we nakulira muggulu wano mukono jjajjange agalamidde awo n'ekitaawe balunabba bagenda mu Kiibi yafa mu 1985 era ekijja kiri awo yeddira Lugavu nze yeyankuza n'ebigambo bino ebingi byenjogera yagejjawulira kuba nali muyizi mulungi mu makaala teyafumba ewa Ssaalongo omukulu waayo yalina ensonga z'ekika ezamukomyawo n'abeera awo naye febwe twakulira kuno nambadde njagala wabulira jjajjange nze mumpulira bampita Navuuga kubanga jjajjange musajja omukyala azaala kitange Stefania Naluuka galamidde wali Joggo yeddira emmamba era ab'emmamba naye mbafumbirwa ate omwami bakireke mukoome nze nakulira wano nendaba ku Buganda ng'etandiikiriza kusanguka kuba nze banzaala mwaka ogwali omuzibu Sir Edward Muteesa we yazaayira e Bungereza mu 1969 nenkulaawo nembera wano muggulu wano nendaba amaka g'omuntu Omuganda jjajjange bwe twabanga tetulina oba nva oba sukaali oba munyo ng'agamba abaana bato mulabye nnyo bukuze tewali kabaka laba we mutagenda kukola ki omunywa kyayi omukalu buli bwe bakikumanga ku fiizi oba ne tukomawo ng'era agati baana bato mulabye nnyo okukula nga kabaka taliiwo kati kababa bagobye fiizi era nze ne mu nnyumba ewaffe ennyumba yagwako oluuyi awo emmanga awo kubanga jjajjange yagamba nti siriguza obote emmwanyi nani emmwanyi ezange nezitunda kabaka akolinyewo kale twanoganga emmwanyi ne tusipanga mu nnyumba era ng'emmwanyi etundibwako lwa nsonga mutunde eyo endebe y'emmwanyi omwana mulwadde mutunde ensawo y'emmwanyi muzeeyo abaana bato ku ssomero mutunde ensawo y'emmwanyi sekukulu naye ng'emmwanyi endala zonna zirinda kabaka dde jjajjange azitundira yazitunda ku mulembe gwa lule nga bamugambye nti lule kaze musajja avaako emabegaawo n'ennyumba yaffe negwako oluuyi bwetu kubanga twapakira emmwanyi wali mu nnyumba naye nga tusobola n'obutatunda mmwanyi ne tuba muteebereze mwalimu ensawo mmeka
kubanga ye olwajjawo oboto olwajjawo obwakabaka nejjajjange gwenjogerako nga mukazi nabatanzinaalo agalamiddaawo nagamaze seritunda mwanyiribuza obote ayimirizawo gavumenti yafuna sente zebweru nga sibitegeere ngagamba n'ogamba nti obote yajjawo constitutioni nenkusoma constitutioni efaanana etya naberangawo nga nfumye nti constitutioni ebeera efaanana etya obote nakwataku constitution mu myaka gya 8 netandikanga okumuwerekera mu nkuŋŋaana za DP naye nga bwe tugenda mu lukiiko lwa DP n'akapapula kaliko ekigambo DP nga kagula buguzi saalabako we batutonerako kuki ku tishaati buli kintu kyonazonna nga tugula kiki kigule era abasirikale bwe bajjanga ne bagamba nti abasirikale bajjanga addukamu ekyumba spit natwala ebintu bye bisavu ng'alina akanja ke yasima emmanju teekamu alisiba bwati mu matu n'aliteekawo n'ateekako ettaka ekifaananyi kya Muteesa tishaati ya DP n'akakofiira ne kaadi ya DP olunaku lumu nalina ne mwannyinaze bamuyita Kiwala yagenda twasanga ewaabwe nga bakuba lita z'olugoye 6 sabbuuni sukaali kiro 4 omunyu kiro 2 olugoye lulinduba gubidde ekifaananyi ky'obote ne kabendera ne tukyama kubanga tewali bantu tewaliwo bantu abakulu baali tebaliwo fe abaana abato abava ku ssomero ne tukyama era ne babituwa bulungi nnyo ne tukwata kabendera nze ne Kiwala ne tujja tukkirira okuyita wali Wasekiboobo tugenda tukkirira yopese tumanyira waka bagenda okutusanyukira kubanga twali tulina ebintu wano mu nsawo nga tugenda tuyimba UPC era olwatukamulira nebakirira nti fe ababiri ffe tufuuse ba UPC batuwadde n'ebintu bannange batukuba emigo olunaku olwo batukuba emigo batumaze ennaku 3 nga batuwa amazzi awaka nga tetulya mmere era ne sukaali n'ebintu byonna byetukaituleese ne tukomawo twayitangawo ku ttale ne babitusuuza mu mpompogoma z'ekiswa ne bagamba mmwe abaana nga muyinza mutya okukyalyawana ekifaananyi ky'obote eyattakabaka nga muyinza mutya okugenda mu byobufuzi ebyokugulirirwa ate awaka tetwalina sukaali awaka tekwaliwo sukaali bannange naye kiro 8 twaziyiwa kubanga nange nze nali nfunye kiro 4 ne mukwano gwange Kiwala lona gyalina 4 buli omu amusalidde olugoye olurimu akatoka obote futi 6 ezikola boarding ati yaadi 6 ne sabbuuni jajja n'atugamba nti obote ayinza n'okuba kati lukwe lwasaze kubanga tugenda kulonda DP Semwogerere afuge ate Abaganda bamalewo lwaki mbawulidde ebigambo byange n'eddakiika eziringa saawa emu n'ekitundu gye namala mu UPC nali nsoma bifo Abaganda baalina kye bayita emizi Abaganda baalina kye bayita emizi nga tewali kintu ky'osobola kumuleetera omuwe ekisobola omutambuzaako wadde ekigere okuva wali Ssaabasajja Kabaka ffe ne tukula nga twagala Kabaka bwe tutamanyi ne tutegeera nti Buganda okutereera kubanga jjajja wange teyayogera ku kigambo Uganda yagambanga Buganda nti Buganda okutereera kugenda kuba Kabaka kudda
bazeewo constitution ya 62 naye nga ffe tugyogera nga tetugimanyi constitution ya 62 era ekiro ssaawa 9 buli muntu yenna mu nnyumba yalinanga okusituka n'abuuza jjajja nga jjajja ng'agamba omuntu omusiru yeeyebaka ne bukya nga tasimuse kale yasitukanga n'asooka ayimba ennyimba z'eddiini nga 2 n'afunayo ekyawandiikibwa nga tabikula bayibuli ng'abisoma muntu ebimu bisomenda kubyonenga mu nyibanamukajjajja kati yeewuye lubala yamukwata n'amulemya obufumbo naye ate ye yagendanga ku kyaki ng'era agamba Muteesa yalagira tusome eddiini Muteesa ow'olubereberye yalagira tukole ki naye ku ssaawa 9 n'asoma ekyawandiikibwa n'ayimba ennyimba 2 buli omu wasuza otya jjajja n'atugamba yawo ekigambo oba ayagadde ekigamba balenzi kolu oba ayagadde ekigamba bawala ate nga tavudde mu kitanda kye naye ng'ayogera netuwulira omukazi omusiru yakola bw'ati n'omuwa olugoye n'asima amapeesa olwo olwaffe luba lw'abakyala olwo enkya omusajja omusiru yakola bw'ati baana batutemukolanga ekigambo ekyo ago ge maka g'Abaganda essomero ly'Abangabaka ennaku ezo nawandiisa engero 10 nensigala nga nkyamanya endala enkozi zonna bazitusomesezanga waka ennyo ekigambo lati bano twalina omwami Kipaalo ne Kabugu tebaalina drive naye nga bayitamu mwami balibaka buli muntu aleeta abaana babageme nga n'abatayo senguye wasereka ne babatwala okolaki oba Kipaalo n'ayitamu naga nti enkya buli muntu aleeta embwa ye ng'era bonna buli muntu akeera kutwalango wali mu Australia wewaali big nga teriyo omuntu wadde alina faamu yante 10 afuuyira nte ze waka nga bonna bazireeta ne bazitwala awo ne bazifuuyira mu Australia ffe nga tugendayo okulaba ku nte bwe zibuuka ne zigwa mu kidiba naye kakati gweofuuyidde wano buli lwanaawo tafuuyidde erikulu kulinda bulinzi ddakiika aweddeyo ne bikomawo kubanga nga nemmese bazitira wamu nti leero kanse neeyita netta embwa erere neeyita netta emmese leero bagenda kufuuyira kino kakati Buganda eyo yalagawa eyakatandaalo nga ne katoilet bakayita kamugwanya kubanga mugwanya yeyaleeta etteeka mbubeerawo otya nga ate akakuba olufuufu obulungi nga ffe tubikola ffe awaka jjajjange yalina olusuku ng'alina olusuku olwakabaka kyokka salabako mwami wa kabaka ajja okutubuuza nti olusuku lwa kabaka luwa naye ng'era lubaawo era ng'olwaleero balangira nti mukimanyi nti olwaleero tugenda kulya mu lusuku lwa kabaka ettooke ati tulabanga eriwombe ennyo okupinga ery'omu wa jjajja era nga mu lusuku lwa kabaka emmere esinga tewabeerawo omukisa gw'okutundako tewabeerawo okugabirako abantu eyo lusuku lwa kabaka olusalusalo muwogo naye netubeera mu nsi yaffe Katonda n'agiwaayo abantu ne bajja ne balira ensi yaffe mu ngalo zaffe nga tutunula wetuti ng'oyamuka ku bishopu awo okusoma ng'owulira ekitiibwa amasomero ago etukoma okusomera okuva ku ssomero we tujja tukula mukonzikonzi wetweyagala bwe tujja paka mu kitete era saabujekti tibagiyita abalenzi bakolanga wuduwa abawala ne tukola ebyokufumba
then netugenda mu art and craft. Ekigambo ky'ogogola oluzi nga tikidumire n'okulima okubeereraga ku kyalo. N'olwekyo maliriza nga mbagamba bwenti bannange, tusanga tukaabire Buganda gye twasuula. Bwe tukaabira Buganda n'abateeso bwe bakaabira teeso yaabwe. Etteeso ng'omwana bw'atyo okumutuuma erinnya nga buli ajja omutuuma erinnya okulaba ku Nakawere amuwa ennyana. Kati omwana okufuuka omulenzi ng'alina ekiraalo kye na buli kitundu bwekito bwe kyakola kyekitukaaliza Federo. Nze jjajjange teyali mugagga naye ffenna twasoma, naye nawuliranga yeewaana nti yasoma Mengo Central, era ng'ekyo kyabanga kya bbeeyi omukazi okuba nga yasoma. Waliwo bali ab'amaanyi bannaggayaza, ne wabaawo abaasoma Mengo Central, ne wabaawo n'abaasoma Ensuube. Era nga bwe tulya emmere neewomanga kamati mukabundoozi asomera Nsuube. Omukazi ng'afumba ab'Emengo Central baabanga bazaalisa, era nze jjajja wange yali muzaalisa ku kyalo kuno. Ate atayitibwa agamba Buganda waliwo omwana awali olubuto naye abakatana abaddagala tujja muluma. Ne bagendayo ne bamuzukusa ku majja. Era ekintu kirasinga ng'okwagala ng'omukazi yazadde katumalina kwezo satu tetulima kubanga ku kyalo kuliko omukazi eyazadde. Ng'era jjajja wange agamba muno tazaala nokeera kulima, era nga bakeera wali omukazi eyazadde ne bamunaaliza ku mwana naddala nong'azaala okusooka. Ekyalo kyonna kyonna abantu nga bakolanga kominite. Oyo ye bulungi bwansi eyazimba eggwanga lyaffe. Abazungu ne bajja wano ng'omukulu bw'agambye ne bagamba nti eri munda mu Afirika tusanzeeyo obwakabaka nga bufaananira ddala obw'Ebungereza. Ekyasinga okubeewuunyisa kwe kusanga nga kabaka tafuga, Katikkiro nga yafuga. Kadamu kabaka afuga mu lubiri, Katikkiro yafuga ebweru. Ekyo kikolwa kya democracy asingayo okuba ow'amaanyi. Muli abazungu ne bajjayo nga batutereeza ng'amakubo galibe weegali. Kaakati ku mulembe guno nga tulina n'amasimu, nga tulina n'ebyuma, osanga amaka nga buli maka galimu kolasi mu luggya, naye ng'akakuba kagenda ku kyalo emmotoka tezisobola kuyisinganya. Buli muntu azimba paka Kayinja, teeka okutuuka Kayinja. N'omubuuza nti gwe eyo jjozi oyinza olowooza waliwo ettaka eritaliiko nnyiriro. Naye nga buli lujja mulimu pevers, buli lujja mulimu kolasi, buli lujja mulimu amayinja, n'ekkuba erigenda ku kyalo fu. Bwe nali omulwadde ne ŋŋamba bwe naddayo emukono ŋŋenda kugezaako mu butono bwange ŋŋamba abantu b'emukono ku Buganda gye twasuwa eyakoleranga awamu. Ekigambo bulungi bwansi Ssaabasajja Kabaka kyagamba kyekyo. Ŋŋende ŋŋamba abantu beerweza tibasebo buli omu kumu alina kolasi mu luggya lwe, twegatte wano tukole ki? Era kankubuulire ssebo kyekiboobo. Ebezaawo waliwo omusajja bamuyita Profesa Ntambi. Kitaawe yali nnyini, jjajja we yali nnyini mutalo era ye yatuwa ettaka ly'essomero. Yakampeereza obukadde 6 omulimu guli okugenda mu maaso. Naye wansi waliwo omusajja mu Sudan yazimba ne ku Kigoma ye yavaako n'omuggo okwalika, ne ku ssaawa yakati azimba kalina, ne ku ssaawa yakati akyafumiitiriza ssente mmeka zasobola okutuwaayo. Era buli nnaku emukubira essimu akanti ebintu biri bubi ate tuwa omusolo. Kakati ate za bulungi bwansi zaaki? Naye oli profesa ali mu Amerika naye yawulidde tukola bulungi bwansi yakaweereza obukadde 6. Olwaleero nanga okutandikamu omubaka tukole meeting ku ssimu ndabe kimbongerayo. Kakati abantu baffe bakimanya, abantu basonze ssente wali nendaba omukyalo omukadde ng'aleeta siringi 5. N'otegeera nti abantu ba Buganda omutima mwegulyo omwoyo gwa Buganda bakusaba gama wange
nze obubaka eri Ssekiboobo Mukamaawo nabeera mu kigambe tutuusiza obubaka waffe eri Ssaabasajja Kabaka ekinaanunula Obuganda bulungi bwansi. Essente zetuwa mu musolo bwe ziriba zizzi Mukama yeebale ne ku ssaawa y'akaakati tezinnalabikako. Tetusobola kuba mu ggwanga ng'abantu bagadde okusinga gavumenti. Abantu bazimbye goloofa ate amakubo mafu agagenda ku zigoloofa zaabwe ezo. N'olwekyo nze bwe njija wano ne ndeeta piki mba sibayambi bantuukiriza luwalo lwange. Saagala era muntendereze mumpe n'ebitansaanira just kubanga ndese piki Omuganda yenna bw'ati bw'alikoze ng'alidde obwami. Abantu kyekibasanyusa ennyo ne bakuba mu ngalo n'amazina ne bazina nga waliwo omuntu alidde obwami. Wamma ebisolooza bazinira ki nga tuwangudde ne bazina nnyo 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 ne bajja ne batuyozaayoza. Bwe wabaawo omulembe omwami takyasobola kugaba okumukolereza. Tugenda kulwanagana na bino. Ekintu kye mmaze okulaba ekisinga obukulu kwe kukkiriza okola ekitono ky'osobola. Oleme kugamba nti kakati nze nambooze ne bwe naakola ennyo olwo. Natandika mpola ngaasaaga wano ne ngula ambulance nga nkoye okuziika abakazi abafa bazaala. Yalemereddwa okuzaala tewali motoka emuddusa mulago n'olwekyafudde. Olwaleero buli mubaka wa paalamenti abuze eki? Totyanga kukoleza kataala ako katono mu nzikiza ennene. Enzikiza gyekoma obunene n'akataala akatono gye kakoma okulengerwa. Nkiddemu totyanga kukoleza katadoobako mu nzikiza ennene. Enzikiza gyekoma obunene akataala akatono gye kakoma okulengerwa. Tokoleza akati akataala nganze bwe nagamba kangula ambulance nekaali katono nekakoleza nekasawanwa okulayira tekumubaka wa paalamenti leero atakulidde bantu ki akataala akafa akatono emukono kakola ki. Kakati mwanyiraze male mutamukodomi w'abakireke ye ttiimu eno tukoleza akataala akafa ekyali. Akataala kano kajja kulengerwa mu Buganda. Abaka ba paalamenti n'abakulembeze bonna b'ebyobufuzi bayagala nnyo okukola ebintu ebisanyusa abantu. Ffe katubawe ekyokulabiramu. Nsaba mukkirize nga tuvudde wano tukkirire emmanga mbalaga omulimu gwammwe. We gutuuse mbagambe gutuuse wano waliwo abasajja bakuŋŋaanya ne bagamba ffe tetulabangako ateekayo biguma mu luguudo n'abisaayo bwati. Kubanga bulijjo bajja ne basimawo ekinnya ne basaayo ebigoma ne babikako ettala ate nekikola ne nga kino tetukirabangako. Naye ffe tetukola ne mwami wange kwe kukoleza akataala kafa akaki akatono. Bwe tuliva wano kubanga era tuli batambuze nga bajjajjaffe bwe baali abantu balyoke bayogere nti wano wayitawo omuntu gwe bayita Nambooze. Buli naku ngamba mwanyinazeezi tokkirizanga okuva mu bukulembeze ne wayita emyaka 2 nga tewaliwo kintu kye basongako nti ekyo Erisa ye yakikola. Ono Erisa bwe yali eggoma ekisooka yakuuma ettaka lya Ssaabasajja Kabaka. Bamugobawo omwaka gumu bwe guti ne batunda mmala mu bugadde 5 n'abatavuga ngabo ku motoka ne bazivuga. Naye we yakomerawo be ne gwe baali basibye tebaamuna. Era yenna eyaddamu okutundwa yaliko lisiiti ey'Obwakabaka bwa Buganda. Nateekana ku akawunti ya Ssekiboobo mu n'ateeka ku akawunti ya Ssekiboobo miliyoni 20
bwe yasangawo nga basimyawo nga tebannatikka. Abo Abaganda bwe batya balinga jjajjange we bali. Nagenda eyo nga nsabira Elisa akalulu. Baana ne bangamba bwe tujja kuwa. Naye Elisa tetumuwadde Konze bagula. Natagula ku mmotoka. Konze Elisa alina abaana be bali mu yunivasite abaweere. Bamusasula emitwalo 3 mwali mwagaladde. Alinaga nti kyokka mbona libaataawo Elisa tabba. Oyo musajja Omuganda. Naye kati singa wano tutunula tutya singa nze ne Elisa twegabanya ku poloti Goma. Singa tutunula tutya mu maaso gamu. Byatuyitako batuyita abasiru naye mu nkomerero tufuuka abagezi ate mwewuunye. Uweereza kano obwesigwa omala n'obugagga wala tomanya na bugagga gye tomanya na bugagga gye tebali Kabaka akola ku lwa Katonda. Katonda yalonda Bakabaka abo mulembe gunaddako balisoma ebyafaayo ne balaba Kabaka waabwe anaddako bagenda kwewunya ne bagateeka naye Katonda nga yalonda Bakabaka. Gwe wasuubirira ddala wano nti bannange kakati bagenda okuzaala Kabaka okugamba Katonda yatijjawo naawe omulala. So Obwakabaka bwaffe tubwagala, Kabaka waffe tumuwulire. Teriyo kintu kikulu nga kuwulira Kabaka. Okwagala Kabaka nga tomuwulirwa oba tomwagala. Etwali mu COVID yagamba teri matikkiro musimbe omuti. Tugende mu maka g'Abaganda tubagamba nateekako ekkooti. Nange nenesiba boarding nempogola. Netugamba abaana mwambale bulungi. Netukkirira wammanga mu luggya lwaffe netufuuza olunaku lw'amatikkira. Netusimba omuti netuyimba ekitiibwa kya Buganda. Netubabulirayo ebigambo 10 ebikwata Kabaka. Netuddayo mu ddiini. Ebiseera bya COVID singa Abaganda banakola bwe batyo Buganda ejja kuddawo. Buganda ejja kutuyamba. Buganda ejja kututaasa ennaku ya gavumenti eno eyakasonga kaddira. Tetusobola kutuula na lisaaniko kuba Elisa teyaliyodde. Tetusobola kubeera n'amakubo mabi kuba Elisa teyalizimbe. Tulina okuyigiriza abakulembeze baffe abo abato abaana balidde obwa kansala kikuba kyawa. Naye okubatuuza mu mabuuliro omukulembeze takola ati leka kuwemukira bunyolo ng'atalidda ki. Emyaka 5 mitono nnyo kijja kuggwako. Bulungi bwansi temumukomya kukola mirimu gy'amaanyi. Abakulembeze ng'abo bwe batyo bakolera essemera bayite Balandu bakansala b'emukono tuzze wano kubabuulirira. Kiri wano wokka mu Buganda abantu bwe bali obwandu abakulu b'ebitundu tebeewunaganyiza. Ankole batugesa nala nti bw'ofuzeemu wenaalimu kati awaffe disi yaddaku. Naye foni Buganda ekibuusi kikola ki? Kirema omuntu ate kijja kweyingiza mu byabufuzi kyokka ng'ate bye muteyingizaamu ebisalawo embeera zammwe ze mugenda okukola ki? Kiki kyero mukikwate bulungi. Mukama ng'asiimye tujja kwongera ogenda nga twewungaganya ne bannange olumuze mutulonda. Ababaka ba Paalamenti muntu nja kubagamba tubeera n'ebizibu n'obuvunaanyizibwa bungi nnyo ne ssente ezo bwetulaba kuweereza ebyaddala zetuyita buyisi mu ngalo. Naye omanyi ssente erina omuze ne bwogibala olwaze ku banka nga siiyo ekunyiriza. Embeera gye tutunula ssente zitulumiriza nti tuzirina tuzirina. Kyensembyayo ssebo Ssekiboobo okusaba tujja wano ne tuweereza nga bw'otulaba kati mu 2023 naye bwe tunaatuuka mu 2025 ng'abakozi nga beeyigwa wano abaagala okuweereza Kabaka bangi. Enkya tugenda okuwulira ono ye komishona wakiri, ono ye komishona wakiri, oli ye komishona wakiri nga badda wano ffe abakola buli lunaku nga batusibako akanyaga nga batunyigiriza nga batugoba ku Kabaka waffe. Nammwe mwenyini tubakoowoola bakulu tuli wano namboze omuntu wamu nze buli
bukyanganja mukulembeze buli mwezi gw'Oktoba ntindira omugga gwa Kabaka. Nakola omugga okugatta Mukono kugayaaza, Ssaabasajja n'asiima n'ayita nayo. Era twagugulanga we tukoze obwebezi. Naye mu kampeni ewedde twali tukoze omugga era nga tulina ebisoolo okugatta Mukono ku Kyampisi. Era twagukola mu kitiibwa eky'amaanyi. Mwami wange yabeereyo ebisaye kayeka ku bakulembeze abaaliwo yatugattako amayinja n'agatuwaga miliyoni 4 era nga bazimumye mu gavumenti nga bamuganda oziyisa n'agwana paka we yagatuleetera, abalala bonna ne batulekerera. Naye Katikkiro bwe yali ajja Mukono n'ensaba n'eŋŋamba nsaba Katikkiro ayite mu luguudo luli alambule amaanyi g'abantu baddemu amaanyi. Naye olw'okuba twali tugenda mu biseera byakalulu bamugaana okuyitayo. Ebigambo ebyo bituleetera entondo, naffe tuli bantu ne tunakuwala. Ate ngwala kizira omuntu okutondowalira Ssaabasajja oba okoze omusango gwa Nagomola bakusobola n'okutwala eNamugongo. Naye naffe tusaba abantu bonna abaagala okuweereza Ssaabasajja bajjenga tukole. Naye abantu okuyiika wano ne batugoba ku ttiimu yaffe, tugiwagidde, tugitadde mu ssente, tugyagala, ne bituuka mu biseera ebya kampeni ne bagyefuga ne batufuukira ekizibu. Kati bw'obalekera ttiimu abaali batandise okugenda waakiri ku losers match eNangoole nga mutandika okuddamu oviirako ku quarter final. Ate nga talanta weeruwa ebintu ebirala byonna tubikoze Ssekiboobo naye kyaggwe okuwangula ku mupiira gw'amasaza kituluma. Era omwaka guno njagala twefungize fetuwangula naye okunaaba kugula bazanyi tugule, kuba mupiira gw'amasaza yo premier ogula n'abaki n'abazanyi. Tuleeteko ku kikopo ky'omupiira wa ekyaggwe tusinga mu byonna. Era mwebale nnyo, mwebale ddala bannange. So yagadde nange kagamba akamaako naffe katuluma okukola ffe paka ssaawa 10. Yesu ye yaligamba mbwe yajja ku ssaawa emu naye yajja ku 11 yabasasula dinaali emu. Naye byakatonda byakatonda musaba wano aze ku ssaawa emu asasulwe dinaali 2, aze ku 11 afune ekitundu kya dinaali abantu bayiga okugenda mu kukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja